eggwanga ligenda kutereera litya, abali mu makomera bagenda kuvaayo batya n'ebirala. Ekisooka eggwanga no lyetaaga bagita peace, bagita batya eyo, walina okuteekebwawo akakiiko twebuuza eggwanga lino obukambwe buno tubudiffusinga tutya. Teba balimba there is a silence stroke loud constituency of Ugandans. Simanyi baba kitegedde kyentegeeza. Bantu bangi basirise nenga baboyilinga. Olw'ensonga ez'enjawulo. Ekisooka teri muntu yenna ne bwoba toyina ddiini naye ng'oyinamu ak'obuntu bulamu ayinza kuwagira bantu kusibirwa mu bitundu batalina kusibirwamu. Waliwo ebifo ebiri officially gazetted abantu balina okukola ki okusibirwamu. Ekyo kimanyiddwa. Waliwo agambye nti abavuma first lady n'abalala okuvuma kwakomye. Bw'oba oyina ekyoyooyo eky'okuvuma okuwemula n'okuvvoola abakulembeze at every level gw'olina ekikuwujja. Bw'oba omanyi nti olina ekyoyooyo eky'okuvvoola okuvuma n'okuwemula abakulu mu gavumenti gw'olina ekikuwujja kuba bajja kunona. Yagala ogaane okuvuma kwaweddewo. Kwaweddewo. Ate nze nakibagamba dda nga 2023 kuno okuvuma okuvvoola n'okuwemula abantu n'owemula omuntu ali myaka 7-8 olw'okuba olina katekino kafooniko n'okweteeka mu maaso. Ekyo kyakomye. Kino kibagamba abasajja bakambwe. Basajja bakambwe. Nze mbeera nabo abasajja baki bakambwe. Saalongo Bumaali ayogedde ku Dr. Besigye. Kumba mwenna teriwa yagala Dr. Besigye noza kunenkana. Waliwo abagendayo ne beekubisa ebifaananyi ne bakola kisinze. Ensonga za Besigye tezigenda kuggwera mu kooti. Zigenda kuggwera mu State House. Ogambye otya? Ensonga za Besigye tezigenda kuggwera mu kooti. Zigenda kuggwera mu State House. Lwaki ziggwera? Kino nkikubagamba. Avunaanibwa musango gwa butujju kulya mu nsero kwe. Kakati gwe ku myaka gyo olina okubanga ebintu ebimu byawulamu. Waliwo kooti nga political office zezigimaaninga. Yes, these are facts. Ensonga za Besigye tezijja kuggwera mu kooti. Kino nkibagamba. Zinagenda mu State House? Yes. Tusabire Dr. Besigye afuneyo abataka abagundiivu abasobola okufuna President Museveni ku simu. Bw'aba Dr. Besigye alina ensobi ze yakola asonyiibwe. Tezijja kuggwera mu kooti. Kooti ne bwenaatula emyaka. You are wasting your time. I know it from a fact. N'okutamuwanga Kivumbi waliwo negotiations. I know it from a fact. Nze nabagamba ku radio kuno soogerako na 6% ku byemmanyi. N'okumutta n'ensobi gye yakola bwe yafuluma ebweru ndoza tiyamanya magezi ki agayitibwamu afulume n'abalumba. Bwe yabalumba ekyaddira mu kikola ki? Mukimanyi. Okitegeera ndowooza? Nkiraba. Waliwo ensonga nga ne bw'onooleta balooya n'obamalayo mu nsi yonna nga tojja kufuna kye weetaaga. Owulira? Ekyadde President Museveni bamulimba nnyo bamuwa olumu bamufeeding on wrong intelligence. So it's important your side naye weeyo kiki ekituufu. Nze ebintu bino wenategeera nti President Museveni bintu bingi bamutomeza. Ensonga z'Abanyarwanda be baali bamulimba mbu abantu bonna betuma passport ne national ID si bannayuganda. Paka lwe yadiginga in nice executive order January last year shaking at the entire immigration and inira. Yes. Kubanga yafuna the right information. Bino bemuyimba wisha ovakamu mu koti. Tebijja kukola. Nze nkibagamba
nze kyo kibagamba tulina okufuna y'abataka abagundiivu abamunoonya omusajja bamunnyonnyola ensonga bamunnyonnyole ayinza okuba nga yalimbibwa okitegedde muganda wange Saalongo Bumaali Saalongo simanyi myaka gy'oyina naye nze nkubulidde from experience wano we tutuuse abantu 6 basobola okwonoona ewa pulezidenti w'eggwanga lino bw'oba tofunye mukisa kumufuna n'omubuulira owedde kubanga bana abakwonoona balina networks ono akwonoona ku Tuesday oli ku Thursday oli ku Saturday omusajja ogenda omusinkana nga mukambwe muzibu paka lw'omunnyonnyola amazima n'agamba is this true nti yes n'omuganda taddewo emikono gyange gigi n'ebiri fude jambi esinga okusala bwe mba nnimbo gitemeko you get it awo wetuli otegera ndowooza ne bw'obyogera omanyi nze napulinga back ndi mukukola mirimu gyange ebintu ensinga kati ndaba biki birabe abantu abamu ne boona basekulanga ng'ebinyeebwa mu kintu tebategeera okay. omwami w'entuŋŋamo aŋŋambye amasomero amasomero ga gavumenti Embeera galimu eka by'amaziga entuŋŋamo gavumenti ya Uganda sente zeewereza buli mwaka mu buli district zishookinga obungi babbanzibe balamu bino byalimu byatambula eggwanga yeetaaga emyaka 10 okola ki okutambula balamu needs 100 years badde babba sente with impunity nga tewali supervision no inspection kawo abeera mu muzannyo RDC nga agulimu diso nga agulimu abalina okuinspectinga bino ebintu bali pate DEO agulimu yonna wano mu ffe twasomeranga mu primary nga DEO but district education officers yes. by inspectors bagwa bugwi nga teri amu expecting nekati essomero litegeka ne banayimbira inspector inspector of schools oba DEO tugenda kukyaza omukulu alambula amasomero gonna ba DEO bagwanga bugwi ba inspector bagwanga bugwi buno obubbi bubeeramu abantu nga 5 kawo RDC diso ne area MP kibeeramu konsana omukulu w'essomero yes so muganda wange ntuŋŋamu simweka balamo jaddiye kalungu you get it ne area MP kibeeramu bakibeeramu nnyo area MP akulembera atula kakiiko aka development aka infrastructure yes buterevu atulako ewaffe kalungu twakizudde essomero agayina ge balina nga okuzimbira miliyoni 8 bakotinga 2 bazimba nga kibi nnyo actually nze nina ekirowoozo gavumenti ene ezimba ekkomera nga libasibiramu Nelson Mandela Robben Islands balizimba ekalangala eyo ku kazinga akakyasinzo akaliko ensiri na buli musota akazinga akaliko ensiri na buli musota akaliko ggoonya akaliko empisi nga buli muntu akwatibwa nga yeetaba mu kubba sente z'omuwi w'omusolo rimandi Chris Obole yalina sookayo Chris Obole ali ono wa parliament kiseninga message nti okukwata ku sente z'omuwi w'omusolo kive babatwale ku kazinga akaliko ensiri akaliko emisota akaliko timba akaliko ggoonya akaliko empisi ensekere buli kika kya kintu ekikambwe ng'olumu n'empologoma zijja ne zibagwamu ne zibakanga ne zibakola ki obubbi buno bulina okukoma this is too much ekinuma sente gavumenti eziweereza babbanzibe Museveni sente aziweereza babbanzibe kubanga kati balamu abaguddemu bulijjo tonabakulabayo bakulu bagana mbu balamu tajja mbalaba oba omanyi tolina musango lwaki bakuyita ku polisi n'ogaana ogendayo ng'ate togulina oba omanyi toli HIV positive lwaki girlfriend wagamba tumala kwekebeza n'ogaana ze waliwo yakiŋŋambako girlfriend edda nga sinaba kuwasa ne mugamba terms and conditions bwe mwana tukeberera wano awaddako hoteri eddako we tugenda ne bankebera nga ndi mulamu nnyo obulamu Gashumba bwalina obumanyi you get it walina okubeerawo tikive kiringa ng'okwegeza mu kuggyako gavumenti nkwongera ekirala muntinda mulowooza mulimu emmundu mmeka wano we tuli
Emmundu ez'abasirikale? Emmundu kale ez'abasirikale n'ez'abantu abamu. Siyinza kuteebereza. Nga mmeka? Siyinza kuteebereza. Kati buli motoka 3 bala waliwo erimu emmundu. Buli motoka 3 ezimpitako? Waliwo emu erimu emmundu. Zikola ki? Bantu balina emmundu zaabwe. Nga bwe mulina yiriziza mwe zibakuuma muba ne yiriziza mwe. Sijirina Mwami Gashumba. Balina emmundu. Abantu balina emmundu mu Uganda mu. Lwaki tebakola robale? Bakuuma ki? Beekuuma. Kati tata edda bajjajjaffe babanga n'amafumu n'ajjambi okwekulisa. Siwe kiri? Yes. Ffe kitaffe yalina emmundu. Kivve ky'okuba n'emmundu yange mu nnyumba. Si kivve. Kivve ki? Okujjako ng'oli mubbi gw'otayagala mbeere n'emmundu yange. Kivve ki? Point yengezako kugamba. Abantu balina emmundu mu Uganda bameka bazikozesa robale. Wano World Bank ameka wano ku mmola eri wano. Weziri nnyingi. Lwaki tebakola robale? Bakimanyi the moment you dare cut out an robbery, either bakutira ku scene oba bakutta ng'ofulumye. Kiri very clear. Misuse a gun, participate in a robbery, there's a price you have to pay. Ekyo Museveni yakiteekawo. N'ababbi ba gavumenti bwe kiri okuba. Babatwale kazinga akaliko buli kimu ekigenda okubaluma kibalye. Buli kimu. Ate buli mubbi kasita omusango gumusinga buli kyayina kitwalibwe. Kijja kusendinga message nti sente z'omuwi w'omusolo tezikwatibwako. As long as simanya the right to bail. Ompulira? Omuntu ne bamukwata yabba billion 3 n'amala eruzira wiiki 2 mbu. Constitution egamba ayina eddembe okuteebwa. Neyeyimirirwa. Naye nga sente ze yabba abantu abasoba mu 1000 baafa kubanga zaali meet kugenda mu ddwaliro. So kiri okay abantu okufa olwa sente ze wabba nete kiri okay abantu okufa nete kiri okay okusavinga ng'oli mukomera. Ffe tubiraba twasirika nze lino eggwanga n'olimpaamu okumala omwaka. Ekisooka n'engamba buli muntu addeyo mu kyalo gye yava. Bano nva Ntungamo, nva Mbarara, nva Masaka. Tujja basikuliningira mu Luwere Masaka abalimenti okubeera mu kibuga. Kati ate ulira banva Mbale, Bukisu, Jinja, Mabira screening center. Abava Gulu, Arua na Kasongola. Nga bisanyizo kye bayisaawo ku screening. Sikuwandula malusu buli wamu wonna. Kyokoddeko mu kyalo tujja kuyita. Kyalo kikyaliyo. Nga lyetaaga omukono gw'ekyuma. Guli ogukyasinze. Ekisooka ggalawo okulonda for the next 20 years teri kulonda. Parliament egiteekeko ekkufulu 10 years. Eveewo. Parliament. Etugasa ki? Parliament eno buli mwaka tujja 1.2 trillion. Ekuyambye ekigwe. Mbulira mu bulamu bwo, do you feel it? Sijiraba. Tamasimu. Lwakuba kyewedde. Tamasimu obuuza abantu. Egasaki. Parliament. Sente zo muziteeke mu malwaliro, mu masomero, mu makubo, musasula abaserikale n'ebirala. Egasaki. Nga be baamajinga ebitongole bya gavumenti ebisinga. Ne Parliament eveewo. Simple. Mami wange kyayagala okimanyi? Bw'alwala evviira mali wali eddwaliro lirimu eddagala. Mami wange ebisolo by'enteeze, embuzi, embizzi bwe zirwala veterinary doctor ozijanjaba. Kitegeera. Mami wange alina amaziga national water. Kyayagala. Nga yeesanyukira ng'olwesanda agenda evviira Maria ng'asama emmisa ye. Ne veterinary officer w'e Kalungu omunoonya kyangu okufuna President Museveni than okufuna veterinary doctor w'e Kalungu. Abeera wa? Gyali eyo. Beekwese. Okuba simu y'okumala omwezi mulamba agannyabo nga tagikwata. Naye ng'asasulwa. Yes. Veterinary doctor w'e Kalungu. Omukadde alina embuzi ze, alina embizi ezaalwadde oba enti olwo zikoze ekizifudde. You get it? If you cannot serve abantu ba bulijjo, fulumya ngalabiyo. Mwami Gashumba katugende. Awo wekirya ndongo w'Entungamo bakwanukudde bulungi nti amasomero obubbi bwe bungi. Bakulu bajja. Kyolaba e Masaka, kyekiri e Kamuli, kyekiri e Budaka, kyekiri Ntungamo, everywhere. Bano abakozi ba gavumenti balinganga bakabaka ng'abalangira tebagambwako. Muwiiki alabikako omulundi gumu n'ateeka akakooti ke ku ntebe n'akola essaawa nnya n'akola ki?
n'agenda tamba simu nga nkomyewo wano ku Mande obuuza mu malwaliro gy'ogenda ekyono osangayo musawo tebabeerayo kubanga tewali abrupt checks kati balamu zino zakola ate kati tonnaba kulaba abantu disitulikiti zikola amakubo kakati ku speed bagakola mangu atuuke amakubo g'ebyalo gonna bagalimye nga sente zafuluma dda nayise Masaka eyo nga amakubo mayitirivu gonna bagalimye sente zavuddewa bangabi waliwo ne disitulikiti baali bazigabana bazizizza tukola abakubo waliwo mukwano gwange aliko yima ayina bino ebyuma ayina a road and construction company yangambye Frank tekibangawo mu isole ne bonoonya tractor ey'okubangiza teriiwo zonna bazitwalaga nkugambye yangambye nti no zino ziri mu kukola ne bazibuukinga dda bweve neyita buliseeri katugende nabadde nninza okulaba ku bimuli kuba kumanya oli musajja na girlfriend nze nyina omukyala ate ne twali tukyadeti nga sisobola olwo mba nfuuse mudongo kitegeeza buli wiiki waliyo omukolo gwe nyina ogulirako ebimuli ennaku ziri ku kalenda ezo nze ennaku eziri ku kalenda ezange nzimanyi actually kati zeeyongeddeko ennaku zenakula mmanyi ziri bbiri Christmas yali yamaanyi nnyo ewaffe Masaka ala Christmas ennyimba za fire bongole lutaayo ezo olwokuli yali Independence Day kati olunaku olwa lwentwala nti lukulu mu bulamu lwange lwenawasa walutadde kalenda yo nga 15 May lujja sisola bayita lujja kuzibwanga mu famire yo mu famire yani mu famire yake ne malayika ne mulenge ne lwabugiri mujja dukuzanga tulukuza privately go out for dinner return home simple no befuka olunaku olukulu ku kalenda tuleke nakukola ompulira ndowooza ebyo byokwepanka ebyo nti mulagawa kukuza lunaku nolaba oli from the start okukyala okwanjula embaga ffe twagisonda naye n'omulaba bwatulaga obufaananyi bwali mu nnyonyi bwali simanya ku holiday ate kino kankibagamba abasajja buli lwe bakusondera ku mukazi ffenna tulinamu siteeke mwoyo omukazi tosana nakweraga nedda ate ki abawange nze gwe bazaala nze keeri wali ofominze kampani omuntu abeera ne shares okusinziira ku sente zeyateekamu ate kati omukazi kampani kati otweragirako ki mbw'oli Dubai oli Germany nga ffe twasonda sente ezo ate omukyala abeera amanyi buli omuze yaleeta Gashumba yaleeta $2,000,000 kitegeeza nyinamu shares oba 5% muki mu bufumbo you get it kajanja badde manyi omuntu omuyambako nga tolina kiruubirirwa kati nze ne mami wange smartphone mami wange ali she's 8 years mami wange smartphone ajagazaaki mami wange tayawula AI bajja teekamu ekifaanyi nga Gashumba ali bwerere aga mwana wakati otambula oli bwerere no mami wange smartphone ajagazaaki era ne musanga nga muganda yange yagimugulidde njimubbako oba nenjasa mami yali kukimu ali ku mobile money toyagala atambule na mulembe ki oguliko mulembe ki oguliko ennaku zino ntera okulaba bajjajja nga bali ku TikTok bazina ba myaka emeka 7 6 eyo si kyalayo 8 siwasaayo siwasaayo lwaki kakubuuzemu ekibuuzo mami wange waliwo sizoni y'emwanyi yafuna $3,300,000 sizoni emu ey'emwanyi yali kwezo tezigulako smartphone $7,500,000 abafunye phone smartphone ani agamba smartphone ya $7,000,000 bwempulira eno zina iPhone zimaasa 3 mami ali ku mobile money yo kwakola ki mbo mami ali ku X ali ku TikTok ali ku Instagram asereza no way ojja mutabula ye kuba yetabyawula kino kiyiye kino kiki okitegere akajanja abantu bakakomi kajanja kali mu ggwanga muno nolaba buwambu bwepankira ku social media kajanja kali wano president wekyogereddeko nenga kimuyitiriddeko nobeera ku mbaga nga weetaaga binoculars okulaba abagenyi nga bayitirivu kajanja kabuli muli sector bantu babeera baze kusanyukira koyi the primary schools we went through waliwo kye bayitanga music dance and drama yes nzijjukira bulungi fe St Francis Villa Maria primary school nga Bishop Ddungu bw'anaakyala ewaffe oba bw'anaakyala Villa Maria waliyo amasomero St Immaculate
St Cecilia, St Teresa Bwanda ne St Francis. Nga tugenda kumala omwezi mulamba tu composing ennyimba ezo. You are welcome our visitors. Ennyimba ezo zikira. Yes, zaniriza abagenyi. Zaniriza abagenyi. Purely they are created for a specific day. Something minister bwe yakyalanga. Neteri kintu kinnuma. Nga genda ku culture day y'abaana. Nosanga nga bamayiminga ennyimba z'abaana abayimbi. Ekitone kyo creating ebyabo bokisse. Kajanja. Era nyine somero endagambye bwe mubanga mugenda baana baffe bamayimingisa nnyimba z'abayimbi temutuyitanga. Kubanga abayimbi tuba tubeetaaga ennyimba zaabwe tumanyi ezikola ki ozisanga. Ne babayigiriza amazina agali mu video ez'ennyimba ezo. Nagenda ku ssomero erimu sijja dyogera linnya. Nga ngenze ne miliyoni ya sente yagaba bugabi. Gabira baana. Navayo nga by'emitwalo 5. Neera bino lwakota microphone ne bagamba. Sazze kulaba mama mayiminga. Nazze kulaba baana bayimba nnyimba ezaffe. Yes. Nze gulaba nakubanga Fido. Fido gimanyi? Keka kyako. Tomanyi Fido? Yendingidi. Nze nakubanga bandi ezo nzimanyi. Ebyo bigombe mbimanyi byonna. Kye expecting mu baana nga ngenze mu ssomero abaana abato. Twayimbanga mu school choir. Ne church choir ezo nga tuyimba mu church. That's what I expect from our kids. Nesigenda kumayiminga Spice Diana, Chameleone, Bebe Kulu, Kenzo nyina enamba ya Kenzo bemba mwetaaga. Bebe Kulu njina. Spice Diana njina. You get it? Kajanja. Okumayiminga ez'abano abaliko. Akajanja nkugambye akali mu ggwanga muno kabuli mu buli kintu. Nako kajanja. Kajanja. Culture day. Twazinanga amazina ge bayita amaggunju. Mazina ga Baganda. Twazinanga kye bayita traditional folk songs. Ne muzinanga abacholi nga abateso nga abalango. Fe twajjako mu National Theatre awo kuyimba awo. You get it? Nze Gashumba ngende mutabani wange mulenge ngazina anono Diamond Platinum ennyimba ze. You get it? Obose talent. Abeera mugegenya naye tomanya. Saagala kugegenya oli. Njagala ayimba ezize. Ayigirizibwa okuyimba. Ezize. You get it? Okay. So, kajanja. Nziramu. Mwe nabampuiza Radio 4, Radio 7, Radio 8. Abaana ba primary. Chiche bali bagenda okukola kapcholwa. Kajanja. Bali bagenze kulambula. Ekyo kirimu ebintu bibiri bakikoleramu sente. Akibala nti buli mwana bwe namujjako emitwalo 12. Ngenda kuspendinga emitwalo 7 ku buli mwana. Ntutta abaana 10 enjawulo eri awo. Ne twafiirwa abaana bamekeyo. They were like 28. Kambuzi mulenge nkyana ngamba nti dad twina trip egenda Kapucholo. Ngekyo kimaze okugwawo. To do what? Abaana singa te bangamba nti bagenda mu National Park okulaba ebisolo ba Queen Elizabeth mu Action Falls, they can fund it. Kuba bagenza okulaba entugga, elephant, zebra n'ebirala byonna empologoma zonna bazikola kibaziraba. Nawulira kabamu kubali abakulembera abalina amasomero g'obwannannyini abagamba nti okulambula kuno wadde ministry yasooka ne kuyimirire kuyambako okwongera okuteeka mu nkola eno ensoma eriko new curriculum. Waliwo pastor avumirire kimwe ky'ekkumi? Ataliyo. New curriculum ki? Ndagabe boogera ku CP Falls. Nti yakusoma ng'olabako ng'okwatako. Mwe ensobi gye mukola kwe kukkiriza nti gana amasomero. These schools don't own our children. These are our children. Without our children, these schools cannot exist. Otegeera? Mwe ensobi kwe kuloza mu amasomero gatuyamba. Ffe tuyamba amasomero. Ffe tugayamba. Raw materials oba raw products is surviving amasomero be baana baffe. Hakitegeera? Unfortunately buli kintu kyafa. Nze bwe mbaga nti neggwanga lyetaaga okukubako bomu nga mugamba nti Gashumba mukambwe nnyo. Tawo nange mbanda b'okambwe wadde. Kati ekiddira nga banga nti Gashumba agenze Mecca. Nze omukatoliki Mecca nambulayo ki? Abalina okugenda e Mecca baddu ba Allah be basiraamu. Kubuze omwana wa Pithira, omwana Pithira awa n'emyaka emeka? Giba mitono, batandawuza n'emyaka 10. Beera mu 7 awo. 8. Ng'omutwala wa? Kapucholo.
kulambula kibasi gye mukijje temumanyina kumanya mpulira mu ne driver yali avuga Costa. That's what I hear. Kati okulambula bakuleke. You are not getting me. Abantu balambula okusinziira ku ntegeera yabe n'emyaka gyabwe. Ontegeera ndowooza. Kyengezaako kugamba. Nkubuuziza kiki bano ne gomanye kapukyolo. Mpulira ebuulizi. Gwe ine emyaka emeka? Gigenderedde. Kakati gwe togenda nga nayo. Owa P3 yagenze bamututte. Baakomawo. Kapukyolo kiriwa? Kapukyolo kiri eno kiri mu Oitambaale. Kapukyolo kiri ku border ya Kenya ne Uganda. Eyo waggulu. Mu nsozi eyo bano bakepikiro bana badduse emisinde beba. Gye baddukireyo Kipusiro. Gye baveeyo. Nze nagendeyo nange 2022. Nengenda okulaba CP Falls. CP Falls weeri kiringanga okutambula okuva ku CPS nga eri ku Jinja Road eri ku traffic CP Falls eringanga ku Africana. Owulira naye nga mulina okutambula okuva ku CPS. Lugendo luwanvu. Nebu obuwukano ganyanya biki ebyo nga banda batambuza bigere abo be nalaba abate nnyo. Nga kyabulabe nnyo neri basimatuka busimatusi. Sirongo eyo ekiriyo President Museveni yakola amakubo malungi nnyo. Ekkubo gali amakubo nga comparinga ku ga Europe. Amala amakubo amalungi gali Bunyoro region wano ngoyingira Makshoni Falls National Park. Beautiful amazing roads. Ontegeera ndo kakati omwana wo ow'emyaka omwenda bamutambuze kuva ku CPS paka Africana. Agenda wa? Kulaba mazzi. Soko kulaba the source of the Nile. Twali mu senior 2. I remember. Ontegedde. So kajanja kali mu ggwanga muno keetaagamu embooko. Manyi ensobi gye mulina mulowooza zino eddiini zammwe tewali ddiini ewezeza myaka 3 mu Africa. Teriyo obusiraamu tebunnawo kuweza myaka 3. Christianity same thing. Ekigambo Katonda abazungu sibe bakireeta wano. Kyaliwo. Yes. Unfortunately mwe mulowooza nti abazungu boogera ne Katonda. Menyerayo abantu 3 abali mu Bayibuli. Abawandiisi. Mpulira Paulo omutume. Mpulira ani awo omulala. Matthew. Mark. Siba kiri? Sige gamanya agali mu Bayibuli. Gego. Agamanya g'Abawarabu. Yesu yazalibwa Europe oba mu Buwarabu? Mu Buwarabu. Mirundi yakolanga bwati. Wano Emisiri wano. Yesu yazalibwa mu Buwarabu siba kiri? Ate lwaki amanya agali mu Bayibuli g'abazungu? Mark. Paulo. Peter. Matthew. Kati mwengalabiza mwe ne mukkiriza ebyo. Kati lwaki kiriwo ekityo? Biye byonna eddiini bagicreatinga ku managing abantu. Script. Christianity yatambulanga ne slavery. Nga buli wolaba empologoma manya waliwo empisi. Ekyo yagala ogaane. Empologoma kyesula empisi kyeriya. Basoosa Christianity maaso ne bakalinga out slavery yaabwe. Simple. To manage you people. To manage you. Chovola banze siriddamu kutuuma mwana wange linnya lya ddiini nga lye lisooka. Lye lusembyayo. Singa kisoboka nalirijje nako. I've been all over the world. Sirabangayo muzungu gwe bayita Mubiru. Kiwanuka. Mutebi oba Gashumba. Lwaki nze mbeera proud of their names. You get it? Abaana bange bawulira Mulenge. Okikolo lw'eddiini. Biveeko ebyo. But you know, we should be proud of ourselves. Chwa Museveni babuuka mangu muhozi kaine Rugaba. Amanya ga Khayindo Tafire. Amanya Mushega. Obawulira? Otegera ndowooza. Ate eddiini sikkanisa oba Kereziya bikolwa. Ebikolwa byo biraga oyina eddiini ku mutima. Humanity eddiini entuufu bagita ubuntu. There are many things I can't do. Sirwa kuba nti I'm a Catholic. No. Nga the humanity in me cannot allow me to do such. Ontegera ndowooza. Yes. Nene babalimbiramu ebyo. Ontegera ndowooza. Batulimba. Babalimba nnyo.
nyo nno Diru was zato Ulan- omuntu gwensinga okutya ye muntu asembeza eddiini. I've witnessed certified crooks and criminals nga bambala sapule sekapulali bambala Yuda Tadeo omutuukirivu Father Ngobya nga babyambadde wano naye nga miyayo egiwedde emirimu ababbi bakulembeza ddiini abalogo abazibu naye nga begasooka okusembera ndabye abantu abasaala abalina swigida naye nga obukyayi ekko engeri bali mu lyewunyisa ate ndabye abantu abatalinya mu kereziya mizikiti naye nga batuukirivu mu mitima gyabwe. I've witnessed it. olinga agamba nti kati abantu kanisa bazeesonyiwa kyaki bazive kanisa oba kyaki ezo oba it's a social constituency nga bwolaba Rotary Club. You get it? Kankuuzemu ekibuuzo bapasita bameka bowulira nti bakola ebyewuunyo nga bafuuka basensi bamenyere ate abafaaza mpulira Father Ngobya gwe boogerako Father Ngobya ye mufaaza yekka yakafa bangi nnyo Kardinali Nsubuga nga tali mu abo eyazimba Catholic Church mu Uganda. Ate Nsubuga naye ayinza okuba nga akola ebyewuunyo naye nga nobody recognizes him ng'omusaba n'akola miracle. I know this from a fact. N'Nsubuga ayinza okuba nga akola miracles. Si buli abagamba nti mukama baliraba obwakabaka bwa Katonda. Njagala nkulayira eggulu lino bwe libeerayo omuntu gw'otasuubira mu ggulu gw'ogenda okusanga mu ggulu gw'otasuubirayo nga gino emiyaayo egyakeranga mu kereziya kanisa emizikiti aboogera ebigambo ebiwomerera ng'embooke bayitamu obuyisi ng'eya besimenti mu ggulu waliyo besimenti ate eyo besimenti yayo yekola 24 hours tezikiza kiboko ku mbooko gw'otasuubirayo bagashuma nga tuli ne Katonda tunywa champagne. Yes, nga mugamba Gashumba nga situina time kuba betwakolanga ebikolo by'ekisa temwaliwo. Gwe no mwana yani Peterson Kagogwe. Yes sir. Ndayiranga ntya mu ngwe eggulu bwe libeerayo nyina okugenda mu ggulu. Nze bibi ebyange byennyina tebijjuza wheelbarrow compared ku bibi abantu bye balina ebijjuza zi Sinotrax. Ebibi bisobola okujjuza eyo emmotoka. Waliwo n'abalina ebibi ebijjuza Sinotrack eziri mu Africa zonna. Nga muntu omu. Yes. Nze byange tebijjuza wheelbarrow. Wano mu Uganda. Nze singa abantu benkoledde ebikolo by'ekisa bavaayo buli omu n'aga nti Gashumba yankola ekikolo ekyekisa, you be shocked. Ogambye singa eggulu libaayo. Ndi mu ggulu already. Ndi mu ggulu. Ebikolo by'ekisa bye bijja otwala mu wakabaka wa Katonda. Bwe kiri. Sikusiiba. Osiba otyanga ekitima kyo kijjudde obukyayi, fitina, obutemu, obutaagaliza. Waliwo omuyayi gwenda bwe gwetawulanga gupasita mu ggwanga muno gwambala nnyo ebintu ebiri awo naye ngo guli omuyayi oguwedde emirimu. You get it? Gwetala. Nze kyaki yaffe yeggaba Catholic Church. Nze era bwe ngenda ntuula mabega olumu ntuula na bweru. Lwaki? Katonda tandabira wali mu maaso ne wendi andabirawo. COVID President Museveni yasiba eggwanga lino mu COVID twafa. Ebyo byabwereere ebyo. Nemba n'omukazi nsimanya naye morning glory yakedde kusaba usaba ki? Olwa Solomo ekiro basaba. Nga osaba ki? Era twawukana. Nga osaba ki kyotayina? Ekiro overnight omuntu ayina okusaba Katonda naddala kusaawa ey'omwenda. Nga ali mu nnyumba wa yagenze. Nga yagenze. Kati bwagenda nga nnoonya usigalo nga gwendeeta mu kisenge kyange. Kati wandeseewo. Mukazi wange wagenze mu night prayer. Kikyotayina Katonda kyatakuwa. Buli kimu okiyina ekyetagisa ku nsi kuno. Omukazi wange yagenze mu night prayer. Katonda akutulenjegere. Zikutte. The mere fact nave Kampala nempita Empigi nempita Masaka. Lwera n'omusomoka. Linda nave Empigi nempita Masaka nempita Bukoma Nsimbi nempita Sembabule nengenda Lwemiyaga. Omanye njagala Katonda ziyakutulaawo. Ezaali zikutte mu kibuga. Bino ate nze teri kintu kinewunyisa teri bantu basiru nga balokole basomako nosanga omulokola alina PhD alina doctorate olina mulima muno simanya prophet wange akola miracle omwana alina PhD olina doctorate olina masters olina bachelors olina akulimba kanyina omujaga gwe nabye yita prophet
mbu yatambuza abayina ab'emiggo naye twagenda okukebera emiggo gyonna nga mipya tekuliko mukadde kitegeeza baagiguzeeko olwo ggulo limu ne bafeekinga abantu yatambuza ab'emiggo emipya ne bagisuula emiggo emipya tekwaddeko muggo mukadde gyonna emiggo nga mipya tuku kitegeeza baagiguze ggulo limu ne bafuna abantu bajja okuseetinga beefule ng'abalema you get it nze katonda yampa ennyindo eno ewunyiriza nampa amaaso gano galaba nampa n'amatu gawuliriza nze usually ebintu ebisinga bemulaba ku tv nze si mbandaba kirala nze Gashumba mukazi owange yanze nonya prophet awonya ki abalwadde pastor akugamba nti awonya abalwadde nti awonya sirimu awonya cancer bw'aba asoma Bible ajjayo reading glasses lwaki tasooka kuwonya maaso ge gwowonya cancer owonya sirimu endwadde esinga obuzibu ate tosobola kuwonya maaso go bw'oba osoma Bible ekwata reading glasses you get it waliwo omulago emanyi omujega agamba awonya endwadde zonna kanisa ye liranye mulago waliwo mochara eriwo lwaki togenda n'ozuukusa abaafa why don't you walk into mulago hospital and heal the sick you get it sisobola zekatuna yeyamba tiyampa mukazi ng'oyo mukazi wange awe ekimu eky'ekkumi okiwootya ng'okiwaani ekimu eky'ekkumi noonyayo akaana akanaku okaweerere mu community mwoli ekimu eky'ekkumi kyo kigendaawo yes kana akaana akawala bw'oba okayamba oba akalenzi ne bw'obanga olina deficit ya sente nkuteerako sente eri gye tubiwa pasita kati no waliwo n'omulembe omupya gwa pasita here abalaguzi mbwajja mu ofiisi yo n'akubuulira abo batabudde amaka pasita nga mulaguzi bizuuma mu maofiisi n'amaka g'abantu najja n'akulagula baawo ono gaalina abakazi abalala yagala kubba olwo likugamba mbuno ngenda kusiibira ennaku 40 abakazi bali abaveeko naye nga musajja walina omukazi omu pasita alabye abakazi omusajja omulala balina alabye abakazi n'abaana abo bewazaala naye ng'aganyabo toyina mwana yenna outside marriage ali mu bizinesi akola sente kati bambi olwokuba abakazi bali wiiki ng'akibirivinga kirabika bbaawa ng'alinayo abaana abalala nga limubba sente you get it wetuli awo obusiru buli mu ggwanga muno abantu basiru mu ggwanga muno eggwanga lino lirimu abasiru nze newonya n'okwewa eggwanga lino lyava litya ku mulamwa oba bwavu bwe bususse mu bantu situkyalina critical thinkers kyene radio zammwe zino successfully mwe temubalanga wano wano baliwa abo tebajjawo ne babulira ne balimbira wana abantu nze Gashumba nempuliza radio nti pasita Gashumba omuvandimwe oli Gashumba it's impossible tekiriyo ndi wano olinga alumba bannaddiini ate omanyi lwaki abafaatha mbabirivinga walumu father olumala okukola degree Makerere for example yeetaaga emyaka emirala 6 okufuuka ki okufuuka faaza obanga agenze mu kadeeti okuvaayo mu Sunday has to be West Point you don't simply wake up n'ogamba ndi faaza kiki lwakyevude kiba kikutwalira ebbanga ddene n'osoma ebitabo buli kimu n'okibikkula n'osoma ennimi okufuuka father si kyangu naye omujega n'alokoka ku mmande ku lwokusatu abuli mukyala wange enjiri kuki tekiriyo naawe tekiriyo okufuuka bishop bw'oba onoofuuka bishop kankubuliyo kino ekyama kati bishop Jumba omulaba ali e Masaka bw'aba abuzayo emyaka 5 okulitayalinga anominatinga abafaaza 4 nga bo tebamanyi abanominatingira pope kyebbanga limaze nga nze bishop I nominated these 4 kati akakiiko papa kemutamanyi ne katandika okudiginga in okuba monitoringa abana nga tebamanyi finally bapikingako ki egyo bayita Catholic Church
kyovula biwangadde emyaka 10 nga teyuga eyuga naffe ne church naye eri mu challenges but ziri manageable. Omanyi nti Catholic Church ene komera mubasibira abafather mbadde sikimanya liriwa namugongaawo weriri ekkomera bulungi nnyo ne bakugamba tojja kuddamu muteere ekintu kimenya father nga butasoma misa tolina kusukka compound eyo ava mu lumu ye nadda mu compound ye ekkomera ly'abasaseredoti ekkomera ly'abapasa liriwa ekkomera ly'abapasa liriwa ery'abaprofet tebalina enamugongo werire abakatoliki ne bamubaninga okusoma emisa nga okusoma emisa okitega to lead the mass yes ng'asobola okugenda mu misa n'asaba ng'abantu abalala ekyo tolina kusukka compound eyo tokulembedde misa ate era togyetabyemu okwetabamu mwoli ng'abantu abalala bulijjo kiruma omufaaza father okutula naffe eno gye tuli kubanga father oba weekabaale oba weerukunjiri oba weggulu kasitajja emasaka nga waliyo emisa ng'alina ebyambalo byayingira alumba bulungi kimuluma okutuula eno kati over the weekend bawadde abafather emasaka father yeebaka wansi n'akuba ekiragiro n'agamba ndikuwuliriza n'abali kudda mu bigere ebyo serimire yulidde ndikuwuliriza n'abalidda mu bigere ebyo kitegeeza aliwuliriza bishop aliko n'abali muddira muki mu bigere bonna kiragaana ekyo ayina kinywererako forever okukyusa father paragrafu zibeera 2 father we Kampala wano bamujja ne bamukasuka Cameroon so we atuwuliriza tuli ku radio 4 radio 7 ne radio 8 ye mwami Frank Gashumba njagadde nkutwaleko ku nsonga endala ez'ensi ensonga eziriwo mu internal affairs twalabye mukwano gwo Juma witonze n'akakiiko kamaze okumuvetinga aka parliament era tulinze ko kamukakasizza ekaweereza ebbaluwa omukulembeze w'eggwanga kamulonda okubeera minister mbez owa internal affairs ekifo kino kyasooka kulonderwamu mukulu Dr. Muganga naye ebyaliwo wabitegeera mukwano gwo witonze oyo muyozeeyoze kaakati ensonga za witonze ngenda kuzoogerako ng'amaze okulayira ng'amaze okukola ki okulayira likely ayinza okulayira wiiki eno bejja state house tena confirminga ddi lwakola ki lwalayira lwenjo babuulira akawonvu n'akaki n'akagga endaba yabajega bangi bali ku social media bikiffe twasalawo tusirike ne twebaza katonda ne twebaza ne president Museveni ayi mukama wangaza president Museveni ayi mukama wangaza president Museveni nkiddamu ayi mukama wangaza president Museveni saleyo ng'omusabidde y'amaanyi kyongera ayi mukama wangaza president Museveni ebya witonze nja kubyogerako nga amaze okukola ki okulayira eyo nja kuwa show number leero tubiteeke ku bbali kugambye gwe teweebuuza okuva lwe bamunominating nga soogedde tolabiseeko wadde n'akamu ffe situkola nsobi mulundi sikola nsobi mirundi ebiri tekiriyo tulinda amala okukola ki okulayira mbabuulire ebyafaayo bya witonze ne bye tuyiseemu witonze okufuuka minisita okiwulire mbabuulire ababbi President Museveni bulijjo ayogera ku babbi abayaaya abali mu state house n'abatesitinzeeko bulijjo sikitesitingangako naye n'abatesitinzeeko ababbi aboogerwako bulijjo bakondo gye bali wabakakasizza bakikakasizza ku so mbasaba mwenna abatuwuliza ku radio 4 radio 7 ne radio 8 munzikirize witonze Juma witonze omuvandimu original amala okulayira twogere ebisingawo ne sente zakagenzeemu bulijjo ze tugamba nti electoral commission tezirina wazirabye bwe zatokomose mu kalulu kano zatokomose zitya electoral commission omudiri gw'ensimbi gwe yataddemu okuteekateeka akalulu kano sente nga mmeka ne katambula bulungi n'ebyakabaddemu byonna ene Busoga abantu bakubiddwa amasasi ne bafa
ebyalo ebimu ne bitalonderawo ku lunaku olwo n'ebirala effujjo eryakoleddwa mu kalulu. Mwami Frank Gashumba, kakati kisooka akalulu kano byanfuna aka LC1 ebyanfuna nga bwolaba obubaka nga olaba kansala ku LC3 LC5 bolaba byanfuna abasinga bali be LC abasavinga ng'eggwanga lino beyond patriotism. Yes. Be taking over okuva 1986 maizi no LC zatandika 1986 paka nga 2001. Yes. Ne bano abaddako byanfuna kubanga mpulira waliwo neya promising eyawa abantu ambulance ku kyalo. LC1. A friend close to me yangambye nti chairman wa LC waabwe yaspendinze close to 200 million nga noonya akalulu. So byanfuna. Nyina ne bimanyi bangi bataddemu obukadde nga 10. Yes, ekikulu ne ate ekyewunyisa chairman wa LC mukulu nnyo ku kyalo gyemirandira ya governance. Chairman wa LC bw'ataba mwerufu kitegeeza ekyalo kigenda fugibwa emiyaayu. Ontegeera? Yes. So nkubulidde nti gyemirandira ekyokubiri byanfuna kyovola abamu bataddemu sente oba ofa, it's do or die. Yeah. Ekirala nga bwe nakyogera wano nti nze sibelieving mu democracy. No. Democracy all over the world to delivering social services. Ensi ze tusinga okwegomba zi Dubai, zi Qatar, zi Bahrain, zi Kuwait, zi Saudi Arabia teri kulonda. Ne gye tusinga okwegomba amalwaliro, amakubo n'ebirala. Era Chairman Mao Setungu yagamba nti democracy ajja kujja China emyaka 3 ng'amaze okufa. Ti abantu ba bulijjo tebagala democracy, bagala social services, malwaliro, masomero, makubo n'ebirala. Kyovola mwenna musuubula China. Yes. Ye akiraba mangu. Ensi ezisingamu abantu ziri billets, China and India. Yeah. Musuubula wa? Era mu nsi ezo n'eddagala tulijja India. No, musuubula China. Okusinga. So abantu baagala nkulaakulana. Nze mbirivinga akalulu kano akeerosi. Nze mbirivinga okulonda waliwo abantu abatalironze president wa ggwanga. Okulonda president w'eggwanga wali baddewo akatiba akasengejja ti okulonda president w'eggwanga bino byebisaanyizo olina okuba ng'obiina. Naye okulonda chairman w'erosi buli muntu alonde ku kyalo okwo. Lwaki? Kyali bali entegeera. President w'eggwanga ye muntu agenda okugaidinga eggwanga lyonna. Naye omuntu ayiga emisu n'osanga abantu bana balina embwa 12 bayiga omusu gwa kilo 2. Ompulira? Abo nabo balonda president. Abo bali badde balonda chairman w'erosi kubanga chairman w'erosi abamanyi ebibira byonna ebiri ku kyalo emisu gibeerawo n'ebirala. That's me. Nkiddemu mpulire. President wali baddewo ekika ky'abantu ekironda president. Kubanga president, commander in chief, you are running the entire country from the smallest village to the biggest village. So abantu abamulonda bali badde highly informed and knowledgeable. Ne chairman w'erosi buli muntu yali mulonze. Kubanza nze gyenzaalibwa ku lw'Emasaka manyi nnyo okusanga abantu 6 oba abantu 8 nga balina embwa 3 bayiga omusugumu ogwa kilo 2. Kilo 2. Kati abo bakwalifying okulonda chairman w'erosi. Kuba yamanye ensaalu n'emibira bwe bayigira emisu gyabwe. Ebyokulonda president babiveeko. Era nze singa mbadde nze nkulembera eggwanga lino ng'olyagaliza ebirungi. Wali baddewo abantu abalonda president. N'abatamulonda. Babalonde. Babulijjo abantu bali badde balonda ennyo. Chairman w'erosi 1 n'erosi 3. Kubanga obulamu bwabwe mu rotatingira. Malwaliro, makubo, biki ebyo byonna. Unfortunately, democracy byakola ki? Kyasanga kyaleeta. Democracy alinganga mukoka. Mukoka omumanyi. Mukoka enkuba singa etonnya nnyo Kampala. Mukoka agenda kuleeta embwa envundu, kapa envundu, bifoka ebivundu, ebikolokomba buli kimu ye democracy. Naye ate kibanyi kite batya. Benevolent dictators obawulira abo. Bo gabaira amaziga pipe gali purified. Bagamba ani ana promoting interests
za NRM Kalungu Kigundi ne bakusindikayo ne bakuteekamu ne sente babeerenga muli in line n'ebigendererwa bya party ne government eri mu buyinza. Unfortunately democracy wamwe kyasanga kyakola ki kyaleeta omuntu alwanira ennyama ku mukolo alonda atya president ku mukolo alonda atya president era sigala president we gwali osinkanyireko president w'eggwanga lino one on one saba Katonda omusinkaneko kubanga taliddawo kijja twala emyaka 10 okuzzaawo president Museveni okuzzaawo president alinga ye kino kibagamba with experience and exposure. Waliwo mukwano gwange ali mu protocol bagenda ne president Museveni Germany kati Germany president bali bamuwadde moloka 3 nga watambulira n'ababulako mu motoka mwe yali batuka ku bitala n'ababulako ne driver ne bagetinga worried president aliwa n'ababulako kumala essaawa 2 kati president olwokuba yali yamanyi Germany ng'agambye driver amutwale ku Berlin Wall ekye ye wall ya separatinga nga East Germany ne West Germany ne bamala essaawa 2 n'amuvuga n'amuza ku hoteli nga essaawa 2 nga tebamulaba bali worried. Kakati driver oli n'abagamba bana ba protocol amaze mu batuusa ku hoteli amaze tuusa president Museveni ku hoteli agamba nti yakavuga ba president asatu mu omu driver yali attached to Ministry of Foreign Affairs e Germany yakavuga ba president asatu mu omu tafunanga president nga Museveni nti nga Museveni amanyi Germany okusinga driver history wa Germany. That's the Museveni you should always pray for every day. Jatabeera ya mumanya atya kankubuuzi mwe mumanye eddiini mwali mubaddeko gyesibuka ate kubeera knowledgeable. He's extremely knowledgeable and gifted. Tewali kantu konyumyako nga takakola ki nga takamanyi. Mujjukira bayayogera ku sironke eyo attitudes zaayo lwaki abantu bali baddukanye get it. Yagamba driver oli yakavuga ba president asatu mu omu tavuganga musajja mugezi ali knowledgeable nga Museveni nti yamuwa history ya Germany ng'asingayo mu Germany mweyetoololera mwabeera buli lunaku. So abantu abalonda president w'eggwanga baali badde basengejje okiwulira yes ne mu famire zaffe tulinamu veto ne mu famire tulinamu veto kibano batano be basalawo tuli bangi nnyo gundi tannajja tewali kikolebwa gundi mulimu abataano bano be basalawo bwekirina okubeera si buli mujjaga yenna yes oli muganda waffe fine nezino ensonga ndala nnyo zisusentegeerayo tujja kuyita mu kubaaga ente ebintu ng'ebyo ebiralala bwekyo bwekibeera kati ziri ensi ezakulaakulana zi China ezo za Abu Dhabi Dubai tebiriyo bino ebyamwe gasiya buli muntu okiwulira teri muntu ategeera yali asinkanyeko Museveni atamusabira awangaale kati ontwalayo ddi musisinkane ate nze nkutwala muwandiikire ebbaluwa ate by the way is a very 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 kind person muwandiikire ebbaluwa kuba n'abayaye booyogeddeko abali mu state house enaatuuka kyensabirira ku nsi kuno nfe nga nkukutte mu ngalo ajja kuyita President Museveni. There is Museveni wabikanga bisatu. There is the Museveni the parent, the president of a country, owulira the commander in chief n'omulala kati asalawo akuwa Museveni ki the president commander in chief kati commander in chief olaba amagye oyo amuleke akuwani the parent wandike baluwa njajimu wandike baluwa sebo president nzija baluwa nzija kati obyono njojote yakukiriza